Eddie Mutwe is a good man ng'omuntu wampisa tawogana teyeraga is a good man bamulete mu kooti if he has a case to answer. I believe baba ino mutwala mu kooti. It is important. Si kirungi ekyo bwe kinaatandika bwe kiti eggwanga liba lifuuse lyaba kyetwala naye katumusabire ndowooza balina ttiimu y'abalooya nnene wanze siri looya mu kibiina kyabwe I believe they should get good lawyers bamulwaneko bamuggyeko they always say they have good lawyers bakwatagane ne bannamateeka baabwe bakoleki bamugyeyo balina lale gye baaliko eno wano gayani muli mama yuni gye babakwatira eyo naye nasembayo okulaba ku kamera nga muli mama yuni agamba you are under the orders of Kibule, under the orders of Kibule, you are under the orders of Kibule wa kamera ne bamusalako bamunyagako kamera we byako twazemu okuddamu biraba nga ng'omukulu Kayine Rugaba nga atwitinze ng'alaga nti yamulina kasita amuyina yayogedde nti yamuyina kubanga ekibigga nti tumanya amuyina yatwitinze kitegeeza bwakasonga yonna amuyina yagambye amuyina koze endulu ezabaddewo nga babadde batandise okumamu omuliro nti mufu mukulu natwitinga n'agamba nze mulina nze mbadde mbasuubira kukeera mu maka ga General Muhoozi kubanja muntu wammwe kubanga yabakakasizza nti Eddie Mutwe ali mu basement yamuyigiriza Lunyankole obudde bwe mumala kuno mu comment section ne ku internet okuwemula abantu nze mbadde nsuubira nti mwandisimbye ennyiriri ne mugenda ku office ze ne mubanja omuntu wammwe muli mu Eddie Mutwe bulijjo mweyita basirikale bafuutu soja mweyita bayeekera mwe maanyi ga abantu omuntu babalagiridde gyali ali mu maka ga General Muhoozi mu basement mbawero kesoni temumanyi General Muhoozi gy'abeera mbawero kesoni mutwale empale zammwe mukakase kye bayita General mutuufu bulijjo mweyita bajjeno muli bafuutu soja muli maanyi ga abantu omusajja yabagambye Eddie Mutwe amuyina mu basement mukyakola ki ku internet mukyakola ki ku internet nabagamba you're not fit for the struggle muli batiitiizi nnyo kyova olaba nti mulekerera abantu abatuufu ne mudda mu kulumba abantu abatabakwatako sindabaga siyinza kuwagira struggle ya kifere siyinza kuwagira struggle ya kwekubya bifaananyi omuntu n'abalaga n'obujulizi nti omuntu amuyina mu basement ne musigala nga mukyasitamye wammwe nga mukyasitamye wammwe kati agamanya g'ekyepaati kaagajjeno mugejjeeko agamayinja ge mwafuna ag'ekifere ndi mweyita bafuutu soja mugajjeeko bwe mba temusobola kulumba muntu alina muntu wammwe ne mumuggyako nga muli ku internet kuno muli mu kuwemula abantu mutegeere nti mwayingira struggle nga temunnatuuka oba ekituufu mulina kunoonya mirimu gya kukola ekibatawaanya bbulwa lya kukola mugende mukube bbulooka naye omuntu bw'aba asobola okuwamba omuntu wammwe n'abalagirira ne waali n'ababuulira ne waali n'akakasa nti yamulina ne musigala ku internet kuno nga muvuma abantu mutegeere nti mwayingira ekintu kye mutasobola muli biyenje